Enda okukizuula nti Saamu ate abeera yeegatta ne mwannyina era olunaku olwo bakola omukwano muyitirivu nnyo nga bw'anaagukola n'omukyalo mulala naye ng'ate omwana gwaliko mwana wa anko we lwansonga Saamu mwana baakuza mukuze mu maka gano yadde nti omusaayi gwali gwe gumu naye nga baakuza mukuze mu maka gano era ndowooza balaba bulungi nnyo tebaagenda na ku buliri wabula baakikolera awo ekikolwa kyabwe mu nnyumba ya kitaawe. Kamera zo ntuufu si ntuufu. Bwe batyo bakola omukwano. Mwami emmese. Mwami naawe emmese. Kanzije. Mwami sokoko kuba emmese. Eyo ngise. Mwami emmese. Mwami naawe emmese. Ebyo. Baatandika ate kweyagala. Kati kwegamba ongamba nti Saamu mutabani we in other words mwana ayagala mwannyina. Mama wange. Si kyekyo. Si kyekyo? Ekyo si kyekyo. Nabye Saamu tasobola kukola kintu ekyo. Ekyo ki? Mukama Katonda wange. Daya kazaya katambiraga. Jacinta yajja bulungi. N'akonkona n'ayingira. Okiwulira? Bwe baayogera ne batandika okukola omukwano. Era olunaku olwo wabasanga. N'okonkona bulungi nnyo Jacinta ne yeekweka amabega w'oluggi. Omulaba? Bwe baawulira omuntu akonkona, Jacinta yasituka mangu nnyo ne yeekweka emabega w'oluggi. Saamu nga bw'amutegeeza nti jjawo olugoye lwo ate olwali lusigalidde. N'amutegeeza nti olugoye olwerabidde bw'atyo. Yagenda ate n'aluggyawo, Saamu n'alyoka aggulawo oluggi nga Jacinta yeekwese emabega. Saamu yakola ku Jacinta ebyo? Omwana gw'oyita omwana wa muganda wo aba mutabani wo ayagala muganda we Jacinta yandibadde kazini we. Mama nyabo Saamu anzise. Saamu anzise. Kati nno bakikolera mu nnyumba awo. Mu nyumba yange gye nazimba. Kiwulira? Saamu anzise Katonda wange. Nagala Jacinta. Sigumuseebiri bulira tekyapeninze mulundi gumu nti oba gwakubiri nti oba kinedda. Mama nyabo Mukama Katonda mbuulira olunaku olumu maama w'abaana bo yali muddira atudde okiwulira n'okomawo bulungi nnyo okuva ku mulimu. Nzijukira bulungi. Olunaku olwo omwami ono yakomawo okuva ku mulimu era n'akwasa mukyala we ekkooti eyali obuvunaanyizibwa ennyo ng'era awa bbaawe ekitiibwa asobole ate okugitwalayo mu kisenge. Bwakomawo maama n'akukulisaayo n'obuuza Saamu aliwa. Maama n'ayita Saamu. Saamu yava mu kisenge kyani kya Jacinta naye ng'olwo ffe twamaze dda okulaba kamera zamaze dda okukwata okuva edda bali mukola mukwano. Saamu yava mu kisenge ate nga naye kiraga nti ava mu kisenge kya Jacinta bw'atyo n'ajja atasobola okubuuza ku kitaawe. Naye bwe yajja yekwasa nti natandika okuyomba dadi nze era tudda mugamba Jacinta ave ku bintu byange atuteyo sandals zange mu kisenge ze mbadde ngezo kimayo naye nga bava kola ki? Taata w'abaana bano yamubuuza nti kiki obadde okola mu kisenge kya Jacinta wabula nga bw'otegedde nti omwana ono yeekaza olunaku olwo n'abagamba kitaawe nti Jacinta akwata ku bintu byange. Jacinta ave ku bintu byange era n'amutegeeza nti abadde agenze okunonayo siripa ze ezaali mu kisenge naye nga n'agambye nti emabegako nga kamera zaffe olwo zaakutte buli kimu ekyali kigenda mu maaso era mama waabwe bw'atyo yayita Jacinta n'asituka n'agenda ate amuyiteyo asobole okumubuuza ate ebibuuzo byali byetaagisa. Mukama Katonda ebyo byendaba byennyini kamera bizakwata byebyo sebo ndabye nnaku Mukama Katonda wange Saamu ese kisanga kibi akana kanayo tobulesinga katuka kuziza tekyanga na okuyenda okukola keeko kyekyo ng'ayagala Mukama Katonda ekisanga kisa ng'ayagala bbeera waka abeere ne Jacinta bakole omukwano gwabwe bulungi nnyo. Mukama Katonda ekisanga kisa akana kenaleeta akatakatu nenga kuza katanzi kwagala muwala wange. Era banange kakati no okyali ku Jacinta
Akyakukaabye Saamu ebikolwa byakoze bingi nnyo. Ayina ate ekirala kyakola. Ayina ekirala kyakola. Kimbuulire. Olunaku olumu jjukira ennyumba yaffe ejjuddemu cameras. Tugenda okulaba maama w'abaana, maama wa Jacinta, mukyala wo. Kanye bulungi. Mukyala wo. Agenda mu rumu ya Saamu. Era n'amubuuza oli bulungi. Mubukakamu nga si y'oli Saamu gwe bavuma, si y'oli Saamu gwayogerera ebingi okitegeera. Ate tugenda okulaba nga maama wa Jacinta mukyala wo ayagalana ne Saamu. Era olunaku olwo twakizuula nti ensonga lwaki maama wa Jacinta yagobanga Jacinta ku Saamu baalina ate nabo enkolagana ey'enjawulo nga omukyala ono akozesa eyandibadde mutabani we ate mu bikolwa eby'omukwano. Ayagala mukyala kwegamba Saamu yabagatteka abo maama naani n'omwana. Nfuddenze. Okiwulira? Omukyala ffe tumulaba otatambula kuva waka. Tumulaba kugendako wali eri kukomawo. Kumbe naye abazaani kyova olaba mukyala ono yavumiriranga nnyo Saamu mu maaso ga Jacinta. Mbonanga abakazi nga basiru. Okiwulira? Maama Jacinta naye akola bino by'ekisirusiru. Yakola bino? Byebyo. Yebikola bino? Mama Jacinta yakola bino. Kati nno gwe Saamu abatabala butabaazi agendako mu kisenge kiri n'agendako kineyo n'akola atya. Kyava yabeeranga mu kisenge nga tayagala agenda kukola. Okiwulira? Kyava agenda kusanga tayagala agenda kukola nga ne bwe tayagala agenda kukola. Nga tayagala agenda kukola. Olunaku olumu wulira. Olunaku olumu Mama Jacinta aleetera Saamu engoye ze. Okiwulira mu kisenge. Bikolwa bino byagendera ddala mu maaso mu maka ga complainant waffe nga Saamu yeerobozaako bweroboza anti bw'ava ewa muwala wa complainant adda ate ku mukyala wa anko we era n'olunaku olwo. Saamu n'amuyita maami. Maama w'abaana yamugamba nze tuddamu okumpita maama wo siri mukadde nnyo era siri nnyoko. Bueno, Saamu nagamba okumpita maami banze mmanyi okuzaala. Mama mi wonze kuzaala. Bana ngande mwana. Zimu tuteke. Mukama Katonda Mama Jacinta kikyukula kukana akatukuzaala obuzazi. Kazaala obuzazi ng'akagala. Mukama Katonda Mama Jacinta tukubudde ekikazi kikolere kyekyo. Kati nno kaaba ebijanjalo kyabiriisa empiso Saamu kyakoze mu makaago kikulu. Saamu kyakoze mu makaago kikulu kubanga bakikoze mpaka. Kinyinza okukolera kati abantu abo n'ekikazi kisibire kirina magezi otaliko odi okudda akaana katukoya kakuzaala obuzazi. Gwe nno obembi musajja atoberewo mu studio onoonyeza ssente okoze otya kiri mu nsi. Mukama Katonda kulinda kati oba ekikazi kikola otaliko odi okwagala akaana katukuzaala obuzazi. Saamu kiki ekikuliko omukazi wage kiki ekiri mu nsi. Kiki bannange Katonda ndabe ndakubuuse buno n'obonaabona n'olya bubi n'oleeta ebyokulya bage kyekiba kyagala ogenda okukola. Saamu bwe nagenda nakibera mu kiseera kumbe kikola bino byekisirusiru. Ndabe ndakubuuse buno bannange Mukama nakukyenda eriko bannange. Saamu kyatakoze nga tekiriyo. Nkugambye tebakikoze. Nembonabona nga n'omuludi omulala baguguno baba niwani. Omukyalo ono yagendera ddala maaso n'okwagala mutabani we oba yandodde nga mutabani wa bbaawe era ndowooza balaba awo nga amukwatiridde kyokka nga bwe babeera ebweru amulaga obukambwe obungi ennyo naye nga tebadda mu kisenge birala nnyo.
kati nno kwolwo wajja ogenda mu kisenge kya Saamu maama yeekwese wansi w'ekitanda naye kwolwo kata babasange era omukyalo ono yeekweka wansi w'ekitanda ekya Saamu baakukuta era omukyalo ono n'agenda wansi w'ekitanda ate anti bawe yali azze ng'ali ku mulyango era ng'ayita Saamu bw'atyo n'agenda asobole okuggulawo oluggi ng'amaze okweka nnyina n'ayogera ne kitaawe era taatawe bwe yajja bulungi nnyo n'amubuuza lwaki buli kaseera obeera mu nnyumba toyagala kola n'amunenyaako ebintu bingi nnyo nga bw'okiwulira era n'amutegeeza ku lukyafu bw'aliko mu maka gano weddeko owulidde saagala kuddamu kusanga mu nyumba ojja ogamba Saamu toyagala kola kimama waaliwa biki naye nga mama gw'obuzaawo mu nsi nembonabulira obwereere naba kisaamu ekyalo kyo sinaleeta obuleesi nabekinkula mukama katonda kiki kola etya n'omukazi omusiru abatalina bagezi bakana katokudde unobulamu ayi mukama katonda